Tuli kasangati wa Dr. Kano Kiiza Besigye ina Asalidwako abanene n'abawanvu abampi abaddugavu ababulaka abayelo abamyufu abasiwufu bonna b'embuto ennene n'entono eziri ku migongo bonna bali mu makage anti basazeeko bagadde maaso n'emmanju n'emiryango wonna buli omanya kuba kacame wa Dr. Kiiza Besigye kagaddwa era bano waliyo military waliyo police waliyo amaje waliyo SFC buli kimu kiri wa Kano Dr. Kiiza Besigye okulaba mbu bamulemesa obutayingira kibuga Kampala mu action gye tulimo olwaleero ya 18 January 2024 okusimba ebitooke amayoni lumonde buli kimu naye nga kibatamanyi nti olunaku olwajjo Dr. Kiiza Besigye y'omulimu gwe yagukoze exercise yagimaliriza demonstration yagikoze ya demonstrate olunaku olwajjo atwaliro just lwakuteeka mu nkola kugenda mu maaso ne bannayuganda nabo okukola kye yakoze ati bano bafere abatitiizi bagenzeyo kati atamanyi nti nno byaffe bibadde byawedde dda akanya soge kuwe byatuwadde ku mukutu gwe nnyini oga Facebook nga tutegeeza embeera nga bweri Ewakawe nenga tutegeeza nti tujja twali kudda mabega no turning back government barricaded at home by the cowards. No turning back, we deserve better. Please do what you can, wherever you are, with whatever you have, to show the terrible loads affecting you today. Tuja United Forces of Change. Tuja United Forces of Change. Agamba nti Ewakawe alumbiddwa wonna Asalidwako abatitiizi bajeno Museveni n'agamotoka aganene n'agatono tewali kudda mabega twetaaga okuba ekisingako wano twetaaga kirungi kyerere era nti buli yonna gy'oli munnayuganda osabibwa era okowolebwa okuba nti obaako kyokola wonna wuuli ng'okola sa kyonna ky'olina okulaba nga tutereza eggwanga lyaffe nga tulwanirira enguudo embi ze tulina zitubonyabonya olunaku olwaleero nti tujja nga United Forces of Change abamaze bitugambe ebyo kanalaalo Dr. Kiiza Besigye natuleka ku bifaananyi embeera nga bweri mu makage kasangati abasajja engeri gye bamusazeeko so okulaga ensinga ye bwatyo bwali abasajja basazeeko waggulu ne wansi mu bbanga ne mabbali yonna basazeeko dda bagamba tewali kuvaawo tewali kulaga butali bumativu bw'essebo beera mu nnyumbayo ogenda kutataaganya embeera naye tebamanyi nti nno ffe tuli bajezijezimu bino bagenza okujja nga ffe twayiseewo dda linda embaga saa yonna ejja Kano Dr. Kiiza Besigye Ewakawe abo watu bwe wali nga bw'olaba ekkubo lisaliddwako ekkubo balisazeeko abayitaddemu ekimo balikiiseemu ekimotoka nga bw'olaba bwetyo ne wano ebbali abasirikale obalaba motoka zisimbye bw'otunula n'eri maaso eri ku buyumba buli ne waliwo emmotoka y'abasirikale endala eriwo mbu military police kyekiri wano Kano Dr. Kiiza Besigye bwetyo embeera bweri wa Besigye bwetyo embeera bweri nga bw'ogiraba bamusazeeko basimbye buli wamu batudde balawo beeyagala abantu bano beeyagaliza bwekityo bwekiri Ewakawe kasangati ekkubo lyonna balizinzeeko bagamba nti teri ayita wano bagamba tewali kwekalakaasa naye no ekibuga kigenda mu maaso abantu bali mu kwekalakaasa balondooza tebannaba kumanya nti eri ekibuga kyakuttedde omuliro ndabi wano ne bannaffe aba Daily Monitor nabo nga bawandiise ku nsonga y'emu eno eya Kano Dr. Kiiza Besigye okubanga abasajja bamusazeeko amakage Daily Monitor egamba etya egamba photos Dr. Kiiza Besigye's residence is currently heavily guarded by a combination of police and military forces in anticipation of scheduled opposition protests that aim to highlight grievances regarding poor road condition. Awo kiba kiwedde ekyaffe kasita kituukayo international scene omuntu bategera abaana bali wano abannaamu nti bannaye wano Uganda enguudo mbi ekyaffe kiba kiwedde kino Museveni atalina kyatugamba atalina kyalimba nsi baba bamaze okutegeera nti bannange ekiri e Uganda gye twazze eno si wangu embeera bwetyo bweri era nga bw'ogiraba abasirikale bayitirivu bali wano
abayiriddwa tewali akkirizibwa kuyitawo, tewali akkirizibwa kubaako gy'alaga nga bw'olaba bw'otyo bo baalisazeemu abasajja bayitaddemu ekimotoka kyabwe bagamba tewali ageza n'ayitawo wanira ageza n'ayitawo ejja kuba mbaga onoowulira bw'atyo Dokita bw'afaananye ng'ali Ewakawe n'omutabani omutabani gy'ali yajja ka holiday wuyo omutabani naye gy'ali alina taata amusongera amugamba mwana wange olengera ebisajja ebyo ebiri awo no terugenda kuggwa kyekyo embeera bwetyo bw'eri wakano Dr. Kiiza Besigye anti United Forces of Change abalangiridde olunaku lwabadde lwa jjo ng'ennaku z'omwezi zaadde 16 omwezi guno gwe tulimu gwa January niwaga nti nga 18 ku Lwokuna lwe lwaleero January 2024 lwe lwaleero tulina okwekalakaasa tutandika it's a beginning sinti tumaze kutandika nontandikwa ate ntandikwa eri successful nnyo n'okusinga bwali olowoozezza nti tutandika okwekalakaasa ogoba mu 7 ne tugenda kutandika nakulabisa nga tuteeka bagita bata nga tuteeka ebitooke tusimba ebitooke tusimba amayuni tusimba ebikajjo tusimba muwogo mu binnya bwe tusanga ekinnya nga tusimbawo ettooke nga tusimbawo ejjuuni bwe tutyo mpola mpola paka nga tunalabisa gavumenti ya Gino Museveni amanye nti nno tukooye tuli bakoowu nga ffe bannayuganda okuba nga tutambulira mu mbeera bweti embi etanyuma wadde n'omulundi n'ogumu nga tuli wate omusolo ffe bannayuganda n'ate tubeere nga tuyisibwa nga batali bannayuganda abagwira beyagalire mu ggwanga lyaffe ate ffe bamwanayinki bannannyini wano tuleme kulyeyagaliramu nti ekyo kikafuuwe kizira n'okutta kitta tetusobola kuleka abagwira bo beyagalire mu nsi yaffe ate ffe tubonoobonere mu ggwanga lyaffe bibyo nebiri wa Dr. Kiiza Besigye njagala nno tuyitemuko wano ku bannayuganda ab'enjawulo bo bamugamba ki dokitaali bagamba ki kusinziira ku mbeera nga bweri n'okuba nti yadde yatuyiyeemu dde olunaku lwajjo activity ye nga yagikoze jjo kati twagala batutabi bannayuganda tebbo bagamba batya tutandise ne Stella Nyanzi agambye teri kuzikiza wamma ebitooke weebale kubisimba muganya agali mu luguudo olwo Jasper Lahisi n'agamba just signs of a failed and a rotten dictatorial regime, nothing else. Ugandans should rise up and liberate themselves from this dictatorial regime of Mr. Museveni. Enough is enough, and it's second or never. Long live people's president. Okay. Tugenda ntufuna Don O Moses nagamba why can Museveni and his juntas use the same energy to develop road Uganda? Yes. Kati agamafuta gwataddemu okujja okulemesa Besigye Bobi Wine n'abalala bani bali akwesa okuzimbamu enguudo ne bo banyumirwa ebyo bibanyumirwa Emma tonsobola nagamba je tuli doctor no worries Kamukama Edison nagamba we the citizens should continue as planned, no turning back. Ediamalio Masikwizi naga welcome to Africa where men and God hire armed men for their security but gives us anointed water for our own security. Mati Siquiliam Nagamba, you are too old for this. You've got to be wise enough to organize protest for change where everyone will go together to do what they want to see done and not to cause. Okay. Derek Simp Doctor Nagamba Emboko Keseke Bambi Mutufirire. Good luck. Gabriel Kilu Nagamba sure my president hope you are guarded well. God protect you. Moses Muhindo Nagamba have they come with the toilets? If no, where will they defecate? Lay your cameras watch them.
they shouldn't that your compound. Benson is Zaibu Naga for you. They have given you military policy. Jamie J. Bag Talent Nagamba, you knew this would happen and you came out and announced. Why don't you give them surprise? You guys are just movie actors. Has that why sleep in the same house? Karebu coach Nagamba yo Museveni Manafa moto by force. Okay, okay, Odikacho. In Kenya, we call it state capture, which still exists to date, even with the new constitution. Okay, abantu benjalo bato bogeddeko kubiri wa kanalalo Dr. Kiiza Besigye kwe balabayo nebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda okuba nti General Museveni ayaba wanvu n'abampi aba black n'abaddugavu abasiwufu abalumwa enjala donna abasindise mu maka ga Kano Dr. Kiiza Besigye ne basalako bwe batyo embeera bwetyo bweri naye nga tugamba nti gwo omulimu ogukyagenda mu maaso. General Museveni aze okoza muno bw'abaggaliddeyo mbu ebintu byasirise nedda mukulu ne Kampala n'ebitundu ebirala omulimu gugenda mu maaso. Ndowooza nkuloozeeko obulooza General Museveni olyoka omanya nti omaze ebiseera byo amafuta omaze ga bwereere eno omulimu gutandika. Oyo bamuyita Honorable Nnyeko Derrick eno ekintu yakitambuza dda. Ndeeta oyo bamuyita High Towers ekintu yakitambuza dda. Ndeeta olaba Kampala yanyumye ddala nekanekanye dda kali General Museveni watulina kyotugamba kubanga eno abaana bo ekintu bakitegedde ensonga bazitegedde ndowooza olaba ewali ekinnya gwe tabawo kitooke kito tuli mu bisimba kati General Museveni adde General Museveni adalooza mbuna ali successful nedda we are successful kwekalakasa kwaffe ku succeed nze nnyo ekyo feno ekintu twakikoze dda kati General Museveni talina kyatugambayo kirala omulimu tugukoze ate nga tugukoledde ddala era nga tujja gukolera ddala ensi yonna emanyire ddala nti Uganda nfuwe fufululufu. Uganda tulina lugendo gye tulaza okujjako okutubonyaabonya ffe nga bannayuganda abawi b'omusolo. Imagine ffe tubonaabonera mu nsi yaffe bo tebibakwatako tebagaana kumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe oba mubonaabona oba temulina nguudo nnungi bo kasita balina mmoloka ezitawulira binnya bo beeyagala bweyagazi beesuuta bwesuusi ate nga tebawa musolo kinnuma ffe abawi b'omusolo ffe tusinga okubonaabona ate ku musolo ogwaffe gwe tubawa okukola emirimu wano ne bagelema ogukozesa ne babba nzibe buli kimu ne babba bubbi obubbi bwabajjula buli wamu bwabajjula buli kitundu bwabajjula buli katundu ka mubiri gwabwe nakyo kitanzira kuba abantu babbi lukusa oba buvunaanyizibwa wa ggwanga lyaffe tugenda kulwa Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Kale abyebyo mbaagala nnyo mwenna abaliyoko amwebale kubaako mubale kutwagala batugobereranga Omukama Katonda dunda Lugaba Namugereka nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bw'anaabakkiriza oyo dunda Lugaba Namugereka banywanyi mweraba.